asobola okuva mu mbeera y'ekivubuka ng'ate alina bw'atambuddeko. Kati bw'otunuulira enteekateeka y'Obwakabaka ku bavubuka, tulina abavubuka okuviira ddala mu primary, tubategeka mu secondary tulina Nkoba za Mbogo, tulina Bakezimbira, tulina Mwenyango, tulina Ssuubi lya Buganda. Ebyo byonna biwayi naye nga byonna bikola abavubuka. Omulembe guno Ssaabasajja yaguwa abavubuka era tugwenyumirizaamu nti yaguwa abavubuka. Naye ate abavubuka balina ebintu byabwe ebibasoomooza. Bw'oyogera ku ky'obwavu kiri nnyo mu bavubuka. Tulina abavubuka abavuddeyo okukola era nga ekyokulabirako. Abo twagadde nnyo okubasoosowaza. Bannaabwe babalabireko nabo basobole okubaako kye bakola. Tuli mu mbeera nti abavubuka bakozesa nnyo ebiragalalagala ennaku zino. Era emisomo egikwatagana mu kyoto era tugenda kwogera okulaba nti abavubuka beewala batya okukozesa eddagala mu mbeera embi okufuuka ebiragalalagala. Tuli mu mbeera nti abavubuka tebayina bibanja, ababiina babitunze, abamu baguzemu pikipiki kati zitwakazaako boda basobole okubeera nga beeyimirizaawo. Naye ate nabyo ebisaanyizo by'okubeera nti batuukirizanga okuvuga pikipiki tebabyagala. Oli naavuga pikipiki nga talina driving permit oba riding permit, omulala ayagala avuge nga atagoberera amateeka ga nguudo, be bafunye accident. Kati mu mbeera eyo twagala nti omuvubuka afunye omulimu ogukola, nsaba ogukole bulungi. Bw'oba osazeewo okuvuga pikipiki, tuukiriza ebisaanyizo era kukola omulimu ogwo ng'ogwagala. Bw'oba osazeewo okugenda mu bulimi, lima. Ate lima ekintu ekirina akatale ekisobola okuyamba okubeera nti kitunda, nakyo kijja kuba kituyamba nnyo. Tojja kusanga nti waliwo factory etandise nti abavubuka ba Buganda mujje muyiwe mu factory. Naye buli muntu asobola okulandiza munne, nsaba ekyo tukikwateko, kubanga ng'Obwakabaka ebitongole bye tulina tebisobola kumalawo bavubuka. Naye ate osobola okugenda nti omulimu kyatandika asobola okukikola ate n'ayita munne, naddala bwe tunaabeera nga abavubuka baffe beesimbu mu mirimu nga bagikola n'obwesimbu nga tebaagala kufuna mangu na kubba na kutta, basobole okuba nga bafuna kubanga baalabye gundi akola bw'ati. Ekyo nsaba abavubuka baffe obwesimbu tubeere nga tubuteeka nnyo. Buli w'ofunye omulimu, kola n'omulimu ogwo n'obwesimbu ate osobole okubeera ng'okulaakulana. Nja kutandika n'omulamwa gw'omwaka guno gw'abavubuka. Baatuwadde omulamwa abavubuka twekuume Mukenenya tukuluze ensi yaffe. Omulamwa ogwo gujjidde ku lunaku lwennyini olw'abavubuka lwe tugenda okukuza nga 1 Desemba emikolo gigenda kubeera mu ssaza ly'e Bulemeezi wali e Bukalasa. Naye nga tugenda kubeera n'emikolo mingi. Tutandika n'omukolo olwaleero ogw'ebyoto mu masaza gonna 18. Era wenjogerera kati abavubuka bakuŋŋaanye mu basaza okubeera nga tubeera n'ebyoto. Ekyatukozeseza ebyoto ennaku zino okubuulirira abaana kutono. Kati nga tuzzeeyo mu nkola yaffe ey'edda, tubuulirira abaana batuule ku byoto, tufune abababuulirira, tufune obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obukwatagana ku mbeera gye tulimu naddala ey'obulwadde bwa Mukenenya, ate n'obubaka okuva ewa minisita waffe ow'abavubuka Oweekitiibwa Robert Sserwanga okubeera nga busomebwa ku byoto byonna mu Buganda mwonna. Ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda kubeera n'emikolo 29 n'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera n'ebintu eby'enjawulo. Tugenda kubeera n'olusiisira lw'ebyobulamu. Mu lusiisira lw'ebyobulamu tugenda kubeeramu okukebera abantu endwadde ez'engeri eza buli ngeri. Tugenda kubeeramu okujjanjaba. Tugenda kubeeramu okuwa amagezi engeri y'okwetangira endwadde, okugaba ebintu eby'enjawulo ebisobola okuyamba abantu okubeera nga bejjanjaba n'obujjanjabi bwennyini. Ate ekisingayo obukulu tulina okugaba omusaayi ku lunaku olwo. Ebyo byonna bigenda kubeera wali ew'obulenzi mu tawuni wennyini ew'obulenzi mu paaka. Ebyo bigenda okubeera. Era ku lunaku lwo lumu nga 29 tugenda kubeera n'olusiisira lwa bannamateeka. Ekitukozeseza okubeera nti abantu bajja bafune okumanyisibwa amateeka ku bwereere. Bwe tutunuulira Bulemeezi naye esaanikiddwa emivuyo emiyitirivu naddala egy'ettaka.
abantu bagobeddwa ku ttaka, amayumba gamenyeddwa, bibanja bisendeddwa, emmere etemeddwa. Kati twagala abantu bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe obwa nannyini ku ttaka buli butya, ombeera otya nannyini kibanja, owandiisa otya ekibanja kyo, owandiisa otya ettaka lyo, obeera otya omusenzi omulungi. Ate n'ebyo ebirala byonna omuli abaagala okugulawo bizinensi ogigulawo otya, ebyobusika nabyo bireese obuzibu. Byonna ebyo bigenda kubeera mu lusiisira lwa bannamateeka mu nnaku ezebbiri nga 29 n'asatu era ew'obulenzi awo wennyini mu tawuni. Mu nnaku ezo zezimu 29 n'asatu tuyinamu okubeera nga tulambula abantu abeetaaga okubeerwa, abantu ba Ssaabasajja abeetaaga okubeerwa, abeetaaga obuyambi obw'enjawulo, abeetaaga tugeze kuzimbira butandaalo, kulongooseza, abeetaaga okufuna ebyokulya n'ebyokunywa bye tusobola okutambula nabyo. Tujja kugabira abantu bulangiti, emifaliso, emmere ey'enjawulo n'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu. Abantu abo mu magombolola na Bulemeezi erimu amagombolola 15. Kati amagombolola ago tugenda nga tulondayo abantu betusuubira nti beetaaga okuyambibwa era tulabe nga tubakwatako basobole okujjukira nti bwe twali mu bikujjuko bya kukuza olunaku lw'abavubuka e Bulemeezi balina kye baaganyulwa mu nnaku ezo. Ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeerera ddala e Bukalasa wali ku Agricultural College. Awo tugenda okumala olunaku lwonna tukwataganye na disitulikiti ey'e Luweero n'ey'e Nakaseke okusobola okulaba nga tutambuza emikolo egyo n'Obwakabaka ng'essaza ly'e Bulemeezi, tusobole okulaba nga tukola omukolo oguyamba abavubuka okwongera okuva ku ddaala lye baliko ate okudda ku ddaala eddala basobole okubeera nga bakyusa embeera zaabwe. Abavubuka be mubumbirano be basinga obungi mu